wa rahmatullahi wa barakatuhu. Babitibwa mu kaseera katono nnyo kano munzikirize nkubuuzeeyo ekibuuzo kitono. Obadde okimanyi ti obulamu bw'olina oli mu lugendo, olina gy'otambula gy'olaga? Obadde okimanyi nti obulamu bw'olina oli mu lugendo, olina w'otambula w'olaga? Gwe nno olabika obadde tokimanyi, naye nkugamba wa kitiibwa nti ke kaseera okitegeere nti oli mu lugendo, olina gy'olaga. Byonna by'okolera mu bulamu bifaanagana. Omuntu ali mu lugendo, motoka neeyimirirako weeyimiridde, n'agulawo gonja, n'agulawo enkoko, n'alabawo omukyala omulungi, n'anyumyako naye, n'ayita ow'amazzi, n'agenda ku kaduuka n'anyumyako n'ab'oku maduuka, n'alaba akasaati akali ku dduuka, n'agenda n'akagula. Na byonna by'okola mu bulamu bwe bityo nno bwe bifaanana. Oli mu lugendo, ofaananira ddala omuntu ali mu kutambula ng'alina gy'alaga. Oyagala okubitegeera? Wulira ebigambo bino bya mumanyi waffe, omu ku basheikhun jalil, abamu ku bamanyi ab'ekitiibwa abalungi, gwe bayita Fudayl bun Iyad. Yasisinkana omusajja omu nga musajja mukulu, n'amubuuza ebigambo bino. Njagala tugende kigambo ku kigambo ofunemu ekyokuyiga, omanye nti obulamu tuli mu lugendo. Aga nti qaala Fudayl yagamba lirajulin, eri omusajja, kam ata alaik, olina emyaka emeka egyakakugendako? Nange nkubuuza gwe, olina emyaka emeka? Olina emyaka emeka? Omusajja kyava amuddamu n'amugamba nti situna sana, nina emyaka 60. Nina emyaka 60. Kitwale nti gw'oddamu, ga nti nina emyaka 2, nina emyaka 3, nina emyaka 60, 5, 7, 2, 18, emyaka 7. Emyaka gyo gy'oba oteekawo nti gye gyanukuddwa. N'omusajja agamba Sheikh Fudayl, n'amugamba nti nina emyaka 60. Sheikh Fudayl kyava amugamba ti situna sana tasiru ila rabbik. Musajja gwe, omaze emyaka 60 ng'oli mu lugendo otambula ogenda wa mulezi wo Allah? Okitegedde? Omaze emyaka 2 ng'oli mu lugendo otambula ogenda wa Allah? Emyaka egyo gy'olina, tugamba nti oli mu lugendo naawe gy'omaze ng'otambula ogenda wa mulezi wo Allah. Bw'amala okimugamba ekyo, kyava amugamba ebigambo bino. N'amugamba nti yushak an tablug, naye ndabanga ggwe anaatera okutuuka mu lugendo lw'olimu olw'okugenda ew'omulezi wa Allah. Sheikh Fudayl amugamba nti ndabanga ggwe anaatera okutuuka. Yushak an tablug, ndabanga ggwe anaatera okutuuka. Kubanga ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu makulu ga hadith yatugamba nti abantu ba umma ye bagenda kuwangaalira wakati wa myaka 60 n'ensanvu. Kakati Sheikh Fudayl agamba omuzeeyo ow'emyaka 60, namugamba nti emyaka 60 gy'omaze ng'otambula odda eri Allah, yushak an tablug, ndabanga ggwe anaatera okutuuka. Nga naawe oli bw'anaakakutema ti ndabanga ggwe anaatera okufa. Olaba bwe kikuba enkikwe, olaba bwe kikanga. Nno n'omusajja bw'atyo bwe yeekanga, naga nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abaffe, si kye kigambo nze naawe kye tutera okwogera nga waliwo afudde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. N'omusajja bwe baamugamba nti bamulabanga anaatera okutuuka, yagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wulira ebigambo bino.
Sheikh al-Fudail kyava mubuuza nti ata'arifu tafsiru qawluk, omanyi ebigambo by'oyogedde kye bitegeeza? Bigambo ki? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yamugamba omanyi kye bitegeeza? Kyava mugamba nti musajja kyava muddamu n'amugamba nti sibimanyi bimbuulire. Kyava mugamba nti inna man alima annahu lillahi abd, oyo yenna amanya nti mazima muddu wa Allah. Omanyi kye bayita omuddu? Omuddu ye muntu ateerinaako buyinza, ng'obuyinza buli eri mukama we. Kati kyamugamba nti oyo yenna amanya nti muddu wa Allah, kitegeeza akolerera Allah kumusiima. Abaddu bakolerera bakama baabwe kubasiima. Kyava agamba ebyo n'amugamba nti yenna amanya nti akolerera era muddu wa Allah, wa annahu ilayhi raji'u, era ng'eri oyo Allah gy'agenda okudda. Obadde tokimanyi? Obadde tokimanyi nti eri Allah gy'ogenda okudda? Nkuwa amawulire, nze naawe na buli omu, kullu man alayha fan. Fenna tugenda kuvaawo tudde eri Allah. Nze naawe fenna tugenda kudda eri Allah. Noono kye yamugamba nti era n'amanya nti eri mukama we Allah gy'agenda okudda. Gy'ogenda okudda, gye ŋŋenda okudda, n'oli gy'agenda okudda, mukazi wo, maama wo gye yalaga, taata wo ly'ekkubo lye yakwata, ate abaana bo be waakaziika, ate omulwadde gw'olina mu ddwaliro, obweraliikirivu bwo kubanga agenda kudda waani? Wa Allah. Kyaga nti n'amanya nti agenda kudda wa Allah, falyalam, ateekeddwa okumanya nti annahu mawquf. Ayagala tayagala, agenda kusimbibwa mu maaso ga mukama we, agenda kuyimirizibwa mu maaso ga mukama we. Wakitiibwa ndaba, nze naawe fenna tugenda kuyimirizibwa mu maaso ga mukama waffe. Kyava agamba nti waman alima annahu mawquf, n'oyo yenna ategeera n'amanya nti wakuyimirizibwa mu maaso ga mukama we, falyalamu annahu mas'ul, amanye nti agenda kubuuzibwa. Okimanyi nti ogenda kubuuzibwa? Okimanyi nti ngenda kubuuzibwa? Gwe byonna by'okola tolowoozangako nti waliyo akaseera ak'okubinnyonnyola. Essente ze wafuna wazifuna otya? Omukyala gw'olina oyo wamufuna otya? Abaana bo walinga obayisa otya? Nedda, balirwana abo wali obakwata otya? Byonna ogenda kubibuuzibwa. Byonna ogenda kubibuuzibwa. Kyagambye nti agenda kubuuzibwa. Agenda kubuuzibwa. Kyava agamba kino. Faqala ar-rajul, omusajja kyava agamba Sheikh al-Fudail, n'amugamba nti fama al-hila, fama al-hila, ompa magezi ki? Ompa bulootya? Wulira amagezi ge yamuwa. Oba magezi ki gompa? Kyava amugamba nti yasir, amagezi ge ŋŋenda okuwa matono nnyo, nange olwaleero ab'ebitiibwa ge mbeetikkidde, nange olwaleero genzize nago. Yaga nti yasir. Omusajja kyava amubuuza nti fama hiya, ge gali luddawa? Kyava amugamba ebigambo bino. Kino kye kinyusi kyaffe olwaleero. Tahsin fima baqiya, tahsin fima baqiya, yaghfir lak ma mada, longoosa akaseera ko k'osigazza. Yagamba omusajja oli nti ku myaka 6 ndabanga agenda okutuuka, naye longoosa akaseera k'osigazza akatono. Gwe wenna ndaba, njagala okuzuukusa, beera ng'okimanyi nti akaseera k'osigazza ke katono. Ebbanga ly'owangadde lyeddene, ly'osigazzaayo lyettono kubanga tolimanyi. Kakati kozesa ebbanga ettono ly'osigazza nga tolimanyi, olongoose. Longoosa mu bbanga ettono ly'osigazza okugenda ewaani? Ewa Allah, kuba tuli mu lugendo. Kyava amugamba nti ojja kusonyiyibwa, Allah ajja kusonyiwa
bye yawakulembeza okukola mu bbanga ery'emabega. Bw'onaalongoosa mu kaseera kano, bw'oneetereeza mu kaseera kano, n'otandika okukola emirimu emirungi, n'otandika okulafuuba n'okukola kino na kiri na kiri na kiri, Allah agenda kutukuza, Allah agenda kusonyiwa, Allah agenda kusaasira ebyayita. Leka kulowooza nti gwe wayonoona nnyo Allah tasobola kusonyiwa. Yaga nti kul ya ibadiya alladhina asrafu la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Abange mmwe abaddu bange abeedibaze, aboonoonye, abenze, ababbye, abasse, abalyazaamanyiza, abatemeredde, abakubye bagundi, abavumye bagundi, byonna by'okoze ebikyamu, tokutukawo na kusaasira kwa Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah asonyiwa amazambi gonna. Sheikh al-Fudail kyagamba omuzeeyi nti tahsin fima baqiya, longoosa akaseera k'osigazza katono. Yaghfir laka fima mada, Allah ajja kusonyiwa bye wakulembeza okukola. Ate bw'anaaba akusonyiye yagamba nti fa innaka, nti mazima ddala ggwe, in asaat fima baqiya, singa onaayonoona mu kaseera k'osigazza akatono, ki ekigenda okuddako? Ukhidhat bima mada, Allah agenda kukwata akuvunaane n'ebyakulembera. Allah agenda kukwata akuvunaane n'ebyakulembera. Okitegedde ekyo? Singa onaayonoona mu kaseera k'osigazza akatono, k'otamanyi kesimanyi, Allah agenda kuvunaana mu kaseera kali akaayita, byonna ajja bikuvunaana. Naye bw'onaalongoosa mu kaseera k'osigazza akatono, laba ekyewuunyisa, ate Allah agenda kusonyiwa byonna bye wakulembeza okukola. Kyava agamba nga tumaliriza ebigambo byaffe, yagamba nti wama baqiya, Allah ajja kuvunaana ebyolwaleero n'ebyayita, byonna agenda bikuvunaana. N'agamba nti wal a'malu bil khawatim, era beera ng'okimanyi nti omulimu gwonna Allah aguvunaana oba agubala ku nkomerero yaagwo. Abaffe nkubuuza, gw'ogenda kumaliriza na mirimu ki? Nze naawe tugenda kumaliriza na mirimu ki? Fantabe, tuzuukuke, tulongoose akaseera akatono ke tusigazza. Allah atusonyiwe bye twasobya emyaka egyayita, ebiseera ebyayita, ne bye weerabira, bye wakola mu 93, bye wakola mu 2000 ng'atandika, byonna Allah ajja bikusonyiwa bw'olongoosa kati. Si byankya, kutandika kati kulongoosa. Longoosa kati, Allah akusonyiwe bye wakola ebyayita. Singa onaayonoona kati, n'oyonoona kati, ow'ekitiibwa ngamba, bw'oyonoona kati, Allah agenda kukwata akuvunaane ebyayita, akuvunaane n'ebyakaakati. Nsaba Allah akuwa okubitegeera. Weetereze, neetereze, Allah nsaasire, nammwe abasaasire. Wa sallillahumma ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.